era ennaku z'omwezi embasa erabidde zali 29 wetwali mu kalulu akawomera ennyo abantu ku kyalo ekya Nakapinyi ey'Amaserengeta. Twali mu mbeera eyo waliwo ebyali bitagenze bulungi mu kalulu era tulina abantu ab'enjawulo twabaleetera nga boogera. Waliwo emboozi eyakwata ennyo ku balabe baffe oluvannyuma lwa Haji Mujumba okuvaayo n'ayogera ku bamu ku abo beyali asuubira nti nno babadde nga batabangula akalulu ako, era nga mu be yamenya mwalimu eyaliko minisita Honorable Ronald Kibuule. Mu kaseera ako yayogera nti nno y'omu ku baali bakoze eki batabangudde akalulu, ekintu ekitaasanyusa abawagizi ba Honorable Ronald Kibuule naye yennyini omukulu oyo nga yemwogeddeko. Olunaku olwaleero tukuleetedde Haji Mujumba okubeera nga atutegeezezaako nti nno yasobodde okutuula ne minisita ne wabaako ensonga zaabwe ze baayogedde era nga zeekuusa ku kalulu ako. Ajjukira ennaku z'omwezi zitali zawala, ennaku tusigazza 1-2 tugenda kubeera nga tugenda mu kalulu aka L2 era nga Haji ono gwendi naye olwaleero y'omu ku abagenda okuvuganya. Haji ngenda kumusaba atubuulire kiki batuuseeko we yasinkanye minisita, tulabe butya bwe tugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe wano ku Sure Media. Haji buza ku balabi baffe otubuulire olutabalo olwo lwabadde lutya. Balabi baffe aba Sure Media sanyiso balaba mbeebaza emirimu gye mukola okulaba nga musaka amawulire ate ne mugatuusa ku bantu ku nsonga ezaaliwo ng'ennaku z'omwezi 29 we baatugambira okudda mu kalulu ka Nakapinyi South. Nafuna obusungu naye ndaba nga waliwo abatutabangulira akalulu nga abaana abava ewa minisita bagamba nti yabatumye, naye olwaleero minisita mpise ku ssaawa nga 5 ez'okumakya ne tutuula ne tukkiriziganya obukyamu we bwali, baani abaleeta ebigambo, era nankakasa nti y'ensonga tagiriimu newandibadde nga abaana abo erinnya lye balikulembeza. Bwe tutyo ne tukkiriziganya buli omu asonyiwe munne ebyaliwo era ne tusonyiwagana ne tukwatagana mu ngalo. Wabaddewo kyamaani we NRM ate kyamaani we LC Kasenge wabaddewo ne vice we mukulu Senyendera. Ensonga ne tugimala era nanga nti ebyakalulu okubeera nga atambuliramu abivuddeko ngende mu maaso n'okwesimbawo, kubanga kati olwaleero nze Fulaga Beyala we NRM agenda okuyimirira ku muluka gw'e Kasenge. Tweyanziza nnyo abalabi baffe nawe mwena abatugoberera. Ekyamazima kigambo kutabagana mu nsi muno kigambo kikulu nnyo era nga kizimba obwa Sseruganda n'okubeera nga enkolagana eyawamu esobola okubeera nga egenda mu maaso. Otunida Haji Mujumba ono akulaga nti nno wa kibiina ki NRM, wabula nga ate mu kaseera kali gwe yali alwanirako oba oli awo teyali wa NRM, yali